Ekibiina kya NRM kyekokkodde enguzi eyekiise mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo ekikonzibiza empeereza mu gavumenti era nekyongera okuttattana erinnya lya NRM. Sabawandiisi wa NRM Richard Todwong agamba enguzi ebalemesezza ng'ekibiina okutuuka ku bantu bangi ne babavumilira. On the issue of corruption, we have spoken, we have written, we have cried out. Everybody is speaking about corruption, but corruption is increasing. It's like you go to a clinic, they diagnose you, they prescribe tablets, but the sickness doesn't go. So we need to examine why, in spite of all the calls we have made against corruption, why, in spite of all the agencies to fight corruption, corruption is still increasing in this country. There must be something which we are not seeing. And we need to be very bold. Todwong agamba ekirina okukolebwa kwe kubonereza abo bonna abeenyigira mu kulya enguzi era kino kye baddako. And this we also call upon our cadres. Be firm. Speak against things that affect our people. Stand with them. Wear your yellow shirts and stand to defend the wrong things from being done to our people. Todwong si kino kyokka agamba ekibba taka mu ggwanga kyeyongedde nga nakyo kireseewo emiranga mu bantu ate nga kikolebwa banene mu gavumenti okusinga. Secretary General bw'abadde Right Honorable Secretary General bw'abadde annyonnyola ensonga agambye ebizibu biri okugoba abantu ku mataka, okubba ettaka ly'abantu, okukozesa obubi entobazi ne okulaba nti bannannyini ttaka balibeerako nga tebataataaganyiziddwa. Giweza emyaka 25 egy'ekisanja kino nga Todwong ayogedde ne ku bituukiddwako. Kwongera obuwulize oba discipline okuba n'empisa mu kibiina kyaffe, code of conduct ey'ekibiina ne ssemateeka biteekawo enkola okulaba abakulembeze baffe beeyisa batya, naye ate n'abakozi baffe wano ku kitebe ate ne mu buli district gye tulina abakozi okulaba nti tugenda kwongera okulaba nti abakulembeze mu kibiina ate n'abakozi b'ekibiina tukola emirimu gyaffe mu mpisa ate ng'eweesa ekibiina kyaffe ekitiibwa.